naye Rema Namakula lwaki tokkiriza musajja akumwa ku mwana n'alabako omusajja omulajanya okufofyenewe tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe ebiseera byonna webale kuba nti weekumira wano tuma nti tutambulira ffenna mpola nawo Edrisa Musuuza waliwo ekifaananyi kyagenze n'ateekayo ku Instagram ye ng'agamba kwabaddeko Maya Musuuza ku katane Amal Musuuza neye kennyini era nga omukulu neyavuddeyo n'agamba neyeebaza omuntu yavuddeyo n'atugamba nti ekifaananyi ekyo kye yataddeyo yakijje mu comment section ku Facebook ye nabwe kityo yakyagadde n'akiteekayo ku Instagram ye naye ng'ate Edrisa Musuuza avudde n'agamba nti njagala kulabako somanya ndiddamu nendabako Amal one day nga sinafa tagambye Maya agambye Amal kitegeeza ki nti nga bwe twabagamba nti Rema Namakula yavaayo n'ayagala okuba nti akyusa omwana n'okuba nti ayagala omwana ono abeere nga amugatta ku famire y'empya oba eya Dr. Muza Sebunya tusono lwekyo Rema yateekawo okwakulizo bonna okulaba nti Eddie Kenzo talaba mwana we which is very bad. Kenzo agamba nti talaba mwana we talina access eraba mwana we bagezaako kuba nti bagenda mu mateeka ne minisita okuba nti avaayo abayambako wabula Rema Namakula yagaana era yagamba minisita Nakiwala Kingi n'amugamba nti bwe twali tuzaala omwana ono tewaliyo so nolwekyo wali badde ng'ova mu bufumbo bwaffe. Rema takkiriza Edrisa Musuuza kulaba abaana kogatta ne family ya Edrisa Musuuza wabula ba Mr. Lee kogatta ba Wakebenda n'omukulu Dr. Muza Sebunya balinga abazaala Mal Musuuza anti bo bamulaba nga Edrisa Musuuza tamulaba. Now complain ya Musuuza njagala kujigendako bwenti this is my opinion nganzo omuntu zengamba nti Rema Namakula kyekiseera okuba nti twactinga nga abantu abakulu omuntu yenna akola ensobi asobya ate n'asigala nga omuntu asigala muntu era omuntu asobya nsobera nti omuntu bw'asobya omusonyiwa because like fena tetuliba angel fena tuli bantu batuzaala buzaazi tetumanyi na gye twabeerawo ku nsi nga batuzadde so nolwekyo Rema Namakula bw'otandika okuba nti ojajinga Edrisa Musuuza n'okuba nti omuggyako omwana n'omumako access okulaba omwana we ngamba nti ekyo kitiibwa like ekyo ekikola tekiba kya butusu so nolwekyo wali badde nga oweeyingamuko n'olaba nti olwaleero you've judged Edrisa Musuuza naye ate togenda kusigala nga gwe nannyini mwana oyo oba naye taatawo omupya gw'oyagala okugamba nti ye taatawo omupya tajja sigala nga ye nannyini omwana oyo ajja kusigala nga wa Kenzo ate nsuubira nti I think this is a modern world. If you don't want like Eddie Kenzo kuba nti yalaba mwana Rema Namakula kye wali badde okukola omwana ono wali badde nga okkiriza Musuuza n'akuba essimu n'ayogera n'omwana we ku video call if yense kiwango olowooza Kenzo wanalaba omwana oba Kenzo wanafuna omwana ajjamu kujjako I think that is being unfair omusajja omulajanya ku internet so nolwekyo nze nsuubira abantu abali around Rema bannange mutugambireko agonzeemu omutima gwe asonyiwe Kenzo byonna bye yamukola amuddiza omwana abeerina access ku mwana because mwana omuntu singa gwe Rema ogamba nti omwana wo okitegeera naye ng'ate singa tegaali manyi ga Kenzo nakuba nti yeefubako nnyo n'okuba nti akola byonna bye yakola tewali badde ng'ofuna omwana tebamuzaala muntu omuwabula baba abantu babiri abazaala omwana so nolwekyo Rema Namakula nsuubira mwana kyali waffe bambi wali badde ng'omutunulamu n'omuwa ku mwana n'amulabako omusajja alajana ku internet wamwambula obusajja bwonna n'obuteeka ebbali omusajja talina yadde akatiibwa omusajja ekitiibwa kye wakisaabulula omusajja tomumalira ddamu yadde amagezi yadde asigala ku internet akabira famire ye so nolwekyo Rema Namakula nze nsuubira nti wali badde nga wekuba mutima n'ogamba nti Kenzo kyaliwo kanzikirize nkuwa omwana because naawe bw'oba nga wasalawo n'otambula n'ofuna obufumbo obulala Musuuza wali osuubira nti ye agenda kusigalawo nga oba talina musajja oba talina ki ye owaye Musuuza yakola ensobi okuzaalamu omwana oba nedda anyway yebadde opinion yange nganze it wasn't part of the show but it was my opinion so nolwekyo
amusozi agamba nti kyekisero kuba nti afuna ku mwana we nga tanafa kuba like obulamu bw'ensi eno bumpi tomanya enkeera ayinza okufa nga talabye ku mwana we simanyi Rema kyalowooza naye ng'ate abali kumpi ne Namakula mu mugambe akkirize omusajja alabe omwana whether ayagala oba tayagala bino ebirala byeba olina mu episodes zaffe ziddako nsigadde ntambi ekimiso Rich Boy Maxud Junior oliwa ne mukuba nti otufollowinga ku mikutu gyaffe gyonna ngamba Facebook Twitter kugata na Instagram atoliwaddemu kuba nti onkonako at any time netuba nti tunyumyanyumyamuko mpola olunaku lwaleero ngenda kutumira buli ku muwala omulungi gyonna gy'oli omuwala ng'oli mulungi gy'oli mubalagafu nga tolina mpisa nga za Rema ngamba big up on yourself ate nga natumirako kyali wange naawe abeereyo ng'otuwuliriza all the time noba nti otufollowinga kugamba gwasinga webale kwekuuma mpola bye bye for now ansobola tujja kukwatagana mu episodes zaffe eziddako weekomire wano mpola tovaawo weekomire wano bye bye